Bano batuuze ku kyalo neerondedde kiri Namutamba mu ggombolola y'e Bulira mu disitulikiti y'e Mityana. Bagamba nti waliwo omugagga nannyini ttaka ayitibwa Charles Ibingira basoza kutebuukya oluvannyuma lw'okubakaka okusala ku bibanja byabwe bamuweka ekitundu ekinene olwo bo basigaze buwugiro. Abaana baffe bajja kulwana n'abaana b'abazzukulu bo. Ekyo nkyogera nga ndi mukakafu, tolowooza nti lujja kukoma ku ffe. Leero abasirikale bakedde wano ne beekalakaasa bakapityalinza amaloboozi gaffe naye naffe ne tubalaga nti tetugenda kuvaawo kubanga kyetuliko kituufu. Bwe kibanga gavumenti weeri ku lw'abantu waliwo demokrasi, ekyo kirabibwe ku mulundi guno gwokka kubanga struggle eno naffe gye tutandise tetugenda kuzikiza. Kibawaliza okuyita Abraham Lwalira owa Uganda Bibanja Holders Association omubaka waabwe mu Paalamenti Muhammad Kibedi ne batuula mu nsonga zino. Era bwe yatutunda ne basala ku bibanja, twagezaako nga basaze ku kibanja kyange ekimu ne tutema sengenge ne bantwala ne bansiba ne batusiba abantu basatu. Chairman wero situ mwanje ye yatujjayo ne tuvaayo naye nga mpulira ennaku nnyingi sikyalina we nnimira bulungi, bye nali nkola sikyabikola bulungi, ndyawo bwe ntyo. Kiriko olusuku lwa Musa n'olw'ebitooke n'omusiri gwa lumonde n'ogwa muwogo n'awalimu awalala. Yategeezezza nti bagenda kukozesa buli tteeka na buli woofiisi yonna okulaba nga abantu bano tebongera kutulugunyizibwa. Okuva e Kampala okutuuka wano teziwera saameka buli omu ayagalawo wano bamwe temwegendereza olowooza nti nja kuva wano ngende munange mulyemu olukwe kiba kiri nze nsigalewo naye bonaomala omulyamu olukwe wana amala ye abaddako ggwe mubeere omuntu omu mukwate kubanga bakitammwe ne bajjajja bammwe abagula ebibanja abamusibyammwe bibula bajjajja bammwe balina ensonga lwaki babigula mukiridde kati bwava mwakwata ku ttama asiba akaaba tubeera Kampala mutegete mulina mubeere Kampala ne mubeereeyo ne muza nti Kampala yegunda ku kiito ebintu biri eno mubireko eno obugaga mubuleko eno tugende Kampala ne mumubeera mukwata. Lwalira abasabye babeere bakakkamu abasuubiza nti tebagenda kusengulwa ng'ajuliza ebiragiro bya President Museveni bigaana abantu bonna okugoba ku bibanja byabwe. Bwe twayogerako ne poliisi kubanga waliwo abaali baasibwako emisango baakwatibwa ne tusobola okubajjayo era ne bazanya MP Kibedi awamu ne minisita wamu n'ofiisi ya RDC mu kulwana okwo okulabika nti bajjayo era enkeera natwala ab'ebibanja basukka nga 35 ku poliisi nekakasa nti ddala gye bali ab'ebibanja naye nga enteekateeka tuteekateekayo olukiiko tugende ku gurawundi nga n'omutaka yennyini tumuyise awataliko ebijaabuza. Ibingira ku simu yeeganye yemwogerwako. Come and I give you the address of my lawyer, you contact them. If you want whatever you want, look for it. Luka Kajiri yakusakidde guli ino.